Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, wana wa mama, wana wa tata. Wana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, wana wa mama, wana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Oh yes, nkwaniriza njagala kwebaza omulungi alaba Lugonvu's Show abali mu bitundu bya Uganda ebitali bimu ne bannyinaffe ne baganda baffe basenga baffe bamama baffe ne bakojja baffe abali mu mawanga ag'ebweru ndala mawanga aga Middle East. Njagala kubabuuzaako kansubire nti muli bulungi. Nkimanyi nti abasinga muli mu kaseera ka bunkenke. Stress zifuuse stress. Okuva olunaku lw'eggulo bwe mbala message zenna akafuna ziwera 10 ez'abantu nga buli omu akubuuza bibye wamma bituufu sente zaffe bagenda zitwala Transfast yagaddewo kati abaaziweereza bagenda tubbirayo kubanga bwe butambi bubadde butambula. Nja kusaba oyite munno oba okwate sheno gisharinge buli muntu asobole okumanya ekituufu ku byo. Scenario yali yeemu kuyabagenda kujja sente ku akaunti zammwe, sente bagenda zibba ku akaunti yammwe. Abantu abasinze okutya oba abasinga okutya be bantu bannyinako obukadde 2, 3, 4, 5, 10 naye nga twerabidde nti waliyo omuntu akwata obukadde 5 n'abusa ku akaunti omulundi gumu. Otuuka noga nti baliriingako baani sente bazisange mu mayumba bazibbe. Tulina okusoomoozebwa, ndowooza twetaaga okwekennenya ekintu kino. Kirungi okusaturatinga amawulire naye ng'ogasaturatinze n'okumanya n'okwekenneenya n'okunoonyereza okuzuula ekituufu kyekiriwa. Naye tulina challenge nti kati abantu abasinga okutuvuga mu mawulire g'e Uganda ate be batali mu ggwanga. Well, ebintu ebimu batusooka n'obimanya social media we yatuuse. Naye oluusi nze kinnuma okulaba ng'abantu batambuliza ku bunkenke, abantu bassa mu kutya. Olina gano ga nti ezange bazitutte n'omugamba mpa receipt ko waweerereza nkuyambe nga tasobola gikuwa. Ezange bazitutte maama nnyabo obukadde bwange buna bugenze bannange mbagambe yaweereza ku Transfast tojjayo sente bazitutte mpa receipt ya Transfast nkuyambe ne gwabadde oziweereza zimpe mulage wasobola okugirayo sente ze ng'ate tanyega n'essimu yagigyeko. N'obuuza ekigendererwa kyaki okuteeka banno ku bunkenke batuuke nga tebasobola kunywa mazzi nga tebasobola kulya mmere. Tulina okusoomoozebwa nti abasinga okugenda ebweru Mukama yatukwatirako n'atujja direct mu kyalo wabweru wa Kampala, n'abamu abaali mu Kampala Mukama yatukwatirako n'atutwala ebweru nga tetubankingangako tetugulangawo akawunti nga tuli bapya mu bintu bino. Oli nagamba n'okugamba nti kakati ATM kyeki tomunenya tagimanyi. Batugamba ebya ATM kati ATM yeeriwa n'atuuka olina omugamba nti kakati gambo yakuweereddeyo sente bw'amala okuzisaako akeberere ne ATM kaadi gye wamulekera namugamba nti Stanbic yokka yeeyina ATM, banki endala teziba na ATM. Baŋŋambye nti Stanbic yokka yeeyina ATM, ewala tewali ATM. N'omugamba muganda wange ng'ate mutusiriwazza ekisusse kati kakojo kakubabbiramu. Kitegeeza kinti bangi tebaafuna mukisa kusooka kumanya, bangi ebintu bino babirabye kati, bangi babitegedde kati, akawunti baziguliddewo bweru, batandise butandisi system eno tebabeerangako nayo. N'ekigambo kuweereza sente bangi nga bali bweru naye nga tebamanyi bwe baziweereza, yazikwata n'aziwa Mukama we, Mukama we n'amuweerereza. Yensonga lwaki bawulira nga baga nti baŋŋambye sente zigireyo mu Equity Bank, baŋŋambye zigireyo mu Post Bank. Njagala sooka bategeeza nti sente za Western Union, sente za MoneyGram,
ne sente za Transfast teziviirayo mu banka ezibbiri zokka ze mulowooza. Oba ntegerekeka nti sente za Western Union, sente za MoneyGram ne sente za Transfast teziviirayo mu Equity Bank mwokka, teziviirayo mu Post Bank mwokka, teziviirayo mu DTB Bank mwokka. Ekyo tusooke tukimanye. Ekyokubiri tusooke tugyewo embeera ebaddewo ey'obunkenke messages. Ekiro natuuse n'okwagala okuzuuka ngende ku TikTok ne nga naye nedda sijja kugwa ku gundi kumi. Naye nga waliwo abantu nga balinga abakikola akagenderere. Nze gambye waliwo omuwala yabadde aga nti obukadde bwe 5 abadde abuweereza babubbye. N'empalirizibwa ogenda mu inbox ne muga nti mpeereza risiiti kuwaweerereza obukadde 5, mpa n'ennamba y'omuntu wo oba mpa ennamba y'omuntu wo mukubire mulage gy'agenda okugirayo ssente nkya paka katannaweereza risiiti eyo. Ekiwandiiko kye baafulumiza ekitadde ku bunkenke ne kiba ng'ekyettabbwa ennyo. Kubanga abasinga balowooza n'okulowooza nti Western Union yoyinako akawunti oba nga ayina akawunti. Nze bambaninga ku Western Union, bamblacklistings sobola kujjayo sente ku Western Union, sisobola kujjayo sente ku MoneyGram. Naye tekisobola kunkanga kubanga nkimanyi nti babikola okwongera okwekenenya lwaki erinnya lino liyitako sente nnyingi buli kaseera. Ebyo bya bulijjo. Naye olina dda ku social media gati mwe muwedde bwe ziweranga lumu nga tojjayo sente zo ze waweereza ku Transfast ezo zeerabire muganda wange. Simanyi oba abantu bano boogeza butamanya oba bakikola mu bugenderevu oba banoonya kontenti kyesimanyi. Bwe baweereza sente ku Transfast bwe zituukanga lumu nga waweereza sente ku Transfast e Uganda zeerabire ani abagambye. Genda ogambe mukama wazigyeyo bwe butamanya. Equity Bank yokka si mw'osobola okufunira service ya Transfast. Equity Bank yokka si mw'osobola okufunira service eya Western Union. Equity Bank mwokka si mw'osobola okufunira service eya MoneyGram nedda. Naye olw'okuba nti yeebanguyira ate n'abakulu bali batunulira banka ezo ezibeera recognized kaŋŋambe bwentyo eziri national. Ensonga lwaki bakulaga Post Bank ne bakulaga Equity Bank naye nga Diamond Trust Bank ojjayo sente. Bw'ogenda mu Opportunity Bank naye osobola okujjayo sente mu Opportunity Bank. Bw'ogenda ku Forex Bureau ez'enjawulo ojjayo sente. Naye olina dda ku line n'ateeka abantu banne ku bunkenke n'atuuka n'okukaaba amaziga ag'ekirogo nze ngayita ga kirogo. Omwana yalinnya ennyonyi n'akomawo ng'ekimuleese kwekebera sente ze bamugambye bagenda zijjako ku akawunti. Agenda okudda nga kweziri ng'asaasaanyiza sente ze okuva e Saudi Arabia akomyewo wano. Azekebera akasente ke tekabanga kageze. Kigendererwa ki kye mulina? Obutamanya temubukulembeza na kumanya. Kyabadde bwe kiti. Wiiki 2 emabega omu ku bamaneja ba Equity Bank ndi omu ku baclients abakulu mu branch ye Naakulabye, Equity Bank Naakulabye, bankubira nga bantegeeza nti abantu ababadde bakuweereza sente ku Transfast tebaddamu kuweereza ku Transfast olw'ensonga nti tugenda giggalawoko okwongera okwekenneenya n'okwongera okunywezaamu. Tugenda giggalawoko okwongera okwekenneenya n'okwongera okunywezaamu. Tekyali kyakyama era Cynthia yayina amawulire agulo yali kabaka kubanga tebakigamba nze nzeka, bakigamba ba clients ab'enjawulo nti starting 1st July Transfast tegenda kuddamu kukola ki kubanga ekola. Basookera ku Western Union ne bagamba nti bw'obanga omuntu asukka obukadde 10 ng'abusindika ku Western Union tamala gabusindika, alina okuweererezaako akafaananyi ke, alina okuweererezaako endagamuntu ye waka permit okonfaminga sente ezo azifunye ate bali ku money laundering. Ebisigadde ebya buli kintu kitambuze nga bwe kirina okutambula. Ffenna tukimanyi nti politics tuli mu kaseera akazibu naye si buli kintu tugenda kiyingiza mu politics, tugenda kuba kye tukola.
tugenda kububa kye tukola nga buli kaseera tuli mu ebyo sente zaffe bazitwala bwe bakeera ku makya okwagala okubba sente zo tebazeetaaga nnyo. Nze njagala nkubuulire tulina akawunti osanga banka ng'erina akawunti emitwalo 5 egy'abantu. For example, kankuwe na kakadde sina mitwalo 5 kankuwe akawunti kakadde banka ng'erina ba clients kakadde nga balinako sente. Njagala ombuulire bwe bakeera ku makya ne bakuweereza sente nti osaliddwako siringi 100 oba siringi 200 osobola okulinnya n'ogenda ku banka obabuze basaze zaaki. Nedda, ebimu tubireka. Lwaki? Nti abasajja bwe bagamba kutubba balina engeri nnyingi gye basobola okutubbamu. Bagenda keera ku makya bakwate siringi ebyebi 200. Bw'okeera siringi 200 n'obijja ku buli akawunti ya muntu, akawunti kakadde kamuze sente mmeka? Bwe bukadde 200 basobola zijja ku musingodde. Naye sente bagenda zijjako muganda wange. Kati kino ekya Transfast njagala kubakkakkanya mukkakkane tewali atwala sente zammwe. Mu Transfast tewali atwala sente zammwe. Equity Bank yagaddewo saavisi ya Transfast. Tewali abadde na account mu Equity Bank nga account ya Transfast. Tewali alina account mu Western Union mu Equity Bank nga account ya Western Union. Tewali alina account mu Equity Bank nga account ya MoneyGram. Nedda, just money transfer ziyitako buyise ziringa mobile money. Equity Bank ne weggalawo service ya Western Union. Equity Bank yokka si ye servinga mobile Western Union. Era baba nga baweereza sente zo oba ng'olina sente ze waweereza mu Equity Bank bayimirizaamu okwekennenya. Era njagala mwetegereze nti abantu ababadde bakozesa Transfast emabegaawo wabadde bataddewo obukwakkulizo obw'enjawulo ng'olina okulaga gy'obeera n'ennamba y'essimu na biki. Olw'ensonga nti mu Transfast mubaddemu obufere. Obufere tebukosa gwaweereza sente oluusi, bukosa bakulu mu banka. Nti batuuka ne bakuwa sente ate ezitaguddeeko. Y'ensonga lwaki bakola okunoonyereza ne banyweza, bo banywezeza saavisi yaabwe. Mbadde njogera n'omukulu ku makya ga leero, mpaliriziddwa nga njogera n'omukulu yakwanaganya abantu bonna abali mu diaspora. Abantu bonna abali mu diaspora yabakwanaganya kuggulawo akawunti, kola biki ye mukwanaganya waabwe. Naŋŋamba nedda. Transfast tetugamba nti yagaddewo, eri suspended, yayimiriziddwa. Tetumanyi oba tunagiggulawo enkya, naye tetujjaga nti twagigaddewo. Ekyo kyanjawulo. Eri suspended for a while. Okwongera okwekenneenya tuggulewo n'amatabi amalala tulabe na butabo tugenda okuweereza abantu baffe. Wabula services endala nga Western Union okyasobola. Services endala nga MoneyGram okyasobola. Ogenda mu Equity Bank n'oteekayo ne bakuwa sente ku Western Union. Western Union yesala. Kiri kye bagambye nti waliwo abantu nga baba Transfast ne bagamba nti mu kifo kya Transfast sente ziweereze butereevu ku akawunti yo bw'oba ng'olina akawunti mu Equity Bank. Kati njagala gamba gwe abadde afunye okutya, Transfast teyayimiriziddwa mu Uganda. Equity Bank yokka ng'omu ku ba service providers oba ng'abamu ku mukutu gwa Transfast be bayimirizaamu okukolagana ne Transfast akaseera ako. Transaction za Transfast be baziyimirizaamu. Simanyi oba ntegerekeka nti gwe kennyini osobola okugenda mu banka endala bw'obanga gwe ebirowoozo bye. Nze mpita ku bantu bangi nga bali ku Equity Bank bayimiridde layininga eva eno paka eri kuliko abantu nga 10. Olinaga nti nazze ku makya, okitegeera, nazze ku makya paka kati tebannankolako, naye ng'ekimutuuzizaawo okuva ku makya alinze saavisi ya Western Union. Ye ng'obwongo bwe bamugamba nti Western Union alina gifunira mu Equity Bank mokka. Bw'ogenda mu Kampala kyenkana ebitundu 7 ku buli 10 ebya Forex Bureau birina saavisi ya Western Union. Ebitundu 7 ku buli 10 ebya Forex Bureau birina saavisi ya MoneyGram. Ebitundu 7 ku buli 10 ebya Forex Bureau birina saavisi ya Transfast. Ebitundu genda ku Dahabshiil nayo weeri. Unimon yemu ku Forex Bureau zendudde nga nkolagana nazo ebbanga eddene. Si bank
naye tewali money transfer gye batalina. It's a forex bureau, Unimon. It's a forex bureau. Naye tebalina transfer gye batalina. Nti bw'oba oyagala MoneyGram gyeri. Era gwe agamba nti akapapula kuwakaweereza waweereza ssente oli mu kutya. Essimu yange mugimanyi. Mpereza omuntu oba omuntu omuwa essimu yange ankubire ng'agamba nti ssente baazimumye. Mu Equity tajja zifuna eza Transfast kubanga service ya Transfast mu Equity yakoze eki? Yayimiriziddwa. Naye tosobola kubula ogirayo ssente za Transfast. Abayimirira ku Equity, they are my friends. Muyimirira ku Equity ne Money Bank. Naye tekitegeeza nti Equity yokka yeekuwa service ya money transfer. Wadenga mu mwakikwata kakati ssente era bamubankubira kakati ssente zenkuweereza bajja zigirayo ku Equity Bank era nze nenseka kubanga mwe ebirowoozo byambiraga nti Equity Bank yokka. Forex Bureau ebitundu 7 ku buli 120 mu Kampala biina money transfer services. Tebikoma ku money exchange oba forex exchange naye biina ne money transfer services. For a Transfast bangamba yali express money. Bwemba serabidde bangamba Transfast yali express money. Kati ne bakyusamu. Naye buli service gyagala Transfast mu Uganda ekyalimu. Naye mu Equity mu Equity Bank mukka motasobola kugifunira. Wabula other platforms, other forex bureaus wootuuka weeri. N'olwekyo nja kubasaba. Kinnuma okulaba abantu nga bali mu mbeera oli n'atulikana abaana bakaaba amaziga ssente zammwe bazitwala bw'otazijjayo olwaliro owedde bage nedda. Mukomye okusiriwaza bannayuganda ng'ate mwefuula abagezi. Simanyi kye mufunamu okuteeka bannammwe emitima ne gibeewanika nga mmwe musanyuka oba muddawo ne mugamba mbamaze oba nammwe bye bye mumanyi ng'obunafu bw'ate bw'oteeka ku balala. Kinnuma nti oli akwata nadda kuli n'akatandika kakati kino mukimpulirize n'atagingawo Equity Bank n'atagingawo kigundi kinotisi kye baataddewo. Eyo notisi gy'ozunga nayo bagyogera nadda wiiki 3 emabega. Abantu abo era baga nti atugenda kugalawo Transfast. It's okay. Kati nze gwolaba ssente nsobola kuzifunira ku Transfast kwokka. You get me? Western Union yanzigala. MoneyGram yanzigala okumala akabanga. Era ekyo bakikola tebakikoze nze nzekka. Transfast kwokka kwe nsobola okufunira ssente eziva ebweru oba ssente ezijja ku mobile money direct. Era abasinga kati bakozesa mobile money. Naye nga sigamangako muntu nti toddamu kusindika ssente kiringa bonaga nti mwami Lugonvu Western Union yemugadde tetuddamu kusindika ssente Uganda egadde nze ng'omuntu. Era abantu bangi abadde bagamba nti mwami Lugonvu eno gye tuli tulina Western Union kubena endaga muntu y'omu ku bantu bange ajja zijjayo ku lwange. Ebintu tubikalubya nnyo ne tubiraga ng'ebizibu ennyo ne tulisula no nga tetwebase ne tulema n'okulya. Baganda bange nsaba tukkakkane Transfast ye Uganda ekyakola mpa ku simu yange nabadde wakusinkana omu ku bakulu mu Unimon Forex Bureau nga ndi wakwogera naye akadde ndowooza katukwatiriza olw'okuba nti kiro nesobola kubanga mukwanaganya naye mpa ku simu yange nfune obukakafu okuva ku It's a Forex Bureau, just a Forex Bureau. Ate nga si be bokka mpa ku simu yange tulabe. Wadde obudde bugenzi kubanga ebintu bino kiruma nti omuntu akeera ku makya n'ayimirira n'atandika okwogera naye ng'ayogera ekintu ky'atamanyi. Equity Bank bwe banga yes hello oli otya mukwano? Kakati ndi butereevu ku Lugonvizi show. Just njagala abantu bange emitima gibali waggulu ono gwe njogera naye wa Unimon Forex Bureau mbadde bagamba nti yemu ku Forex Bureau zina almost all the money transfers. Ne Forex Bureau ya Unimon yagaddewo Transfast. Nedda sebo. Omuntu tuwa Transfast bukyaliko era bakasitoma tubakolako bulungi nnyo. Transfast ekyaliko.
Transfast ekyaliko Emitima Mukkakkane bajje buze ku branches zaffe emu ku zo ze tulina era tujja bakwataganya bulungi. Unimon ekola transfers kinaki? Unimon erina Transfast, erina Instant Cash, erina Western Union, erina ne MoneyGram. Transfast, Instant Cash, Western Union ne MoneyGram. Muyina branches kinaki? Tulina branch Lugogo, yes. Shoprite. Tulina branch eya Golobi eri ku Kisache Mall. Tulina branch eya Kwalwa Park. Tulina branch Kampala Road. Eri opposite Abisa. Tulina branch ku Entebbe. Eri ku Imperial Mall. Oh yes, Entebbe ku Imperial Mall. Tulina branch in Nakivubo eri ku Totala Building opposite Ham. Jesco. Tulina branch in Nabugamo eri ku Bulamu Bwegagga Building. Ekitegeeza abantu bakkakkane. Abantu bakkakkane yenna gwe basindikidde transfer asobola okujja ku branches ezimu ku ezo ne bamukolako bulungi. Muyina enteekateeka yonna nammwe abayunimoni okuggalawo transfers za Transfast mu kaseera kano? Enteekateeka eyo tetugirina era bwe tufuna information nti abantu tebali bulungi ne tusaba omukutu gwa Transfast gukole form of communication eri bakasitoma baagwo nti Equity ngayo eyinza okuba yafunyemu obuzibu naye payout endala ziri available basobola okugenda ne bafuna sente zaabwe. Webale nnyo webalire ddala. Transfast essaawa yonna ejja kuba nga eyise communication eyo nsongole. Neyanzeege. Kale sewo naffe tweyanziza olunaku olulungi. Ono wa Transfast kyekintu kye mbadde mbagamba. Equity Bank ye yayimiriza yokka olw'ensonga zaayo nga yo. Wabula atha nzite emikutu emirala egya ssente egyaki basigadde bakoloyi wa Transfast akikunyonnyodde nti bakyakola bulungi. Tebalina buzibu bwonna, bakyaweereza. Ate si be bokka, sijja kugamba Unimon yokka. Nkugambye nti ku Forex Bureau eziri mu ggwanga, ku buli Forex Bureau 100, Forex Bureau 7 zirina money transfer services. Okitegeera? Kitegeeza nti abantu bano oluusi oba boogeza butamanya oba balina ekintu kyabwe kye bagoba. Kubanga nze simanyi woofunira ng'olaba ensi ogitadde ku bunkenke nga tebakuwa solution, bagamba muzigyeyo muzisaleko. Nkugambye bwe nti tokoma kusindika ssente za Transfast bw'obanga gwe gy'osobola okufuna, kubanga sinti Transfast wenagifuna mu Equity Bank yokka. Ate Transfast okuyimirizibwa mu Equity Bank tekirina ngeri yonna gye kya-affectinga mpeereza yo na akawunti yeri mu Equity Bank, nti osobola okugenda wonna w'ogenze n'ojjayo ssente ze baakuweereza n'ozitwala mu Equity Bank n'ozisavinga oba mu banka endala. Bino ebintu byawukana. Eno just money transfer ziyitako buyisi nti twakotereddewo table. Ontegeera kiringa bw'onasanga nti Lugonvizi Show twakutereddewo table onaasobola. Bwe tuggalawo table eyo olw'ensonga ezimu oba endala tekitegeeza nti tuggaddewo services. Nedda. Equity Bank yakuterawo emmeeza oba yakuterawo omudaala w'osobola okufunira akasente ka Transfast. Bwe baggalawo omudaala tekirina ngeri gye sobola ku affectinga akawunti yo. Era obadde tosobola keera ku makya noga nti ssente zange zempeereza mu Transfast muzitwale butereevu ku akawunti. Osooka zijjayo n'ozisavinga mu akawunti yo. So ndowooza oluusi tubadde n'okusomoozebwa olw'abantu abamu aboogeza obutamanya. Njagala kugamba ekintu kimu. Transfast mu Uganda ekyakola. Transfast mu Uganda ekyalimu. Tewali agamba nti sazaamu ssente ze wasindise. Gamba omuntu gwe wasindikidde ssente nti genda ku Forex Bureau mu Kampala ezikola transfer. Mwejjeemu endowooza nti transfer enagikolera mu banka mwokka. Post Bank na Equity gye mumanyi. Mulw'okuba gye mumanyi si yeyo keeriyo. Simanyi. Oba abantu bange bannyonnyose.
emitima gibakakkanye. Funa akacyayi kanywe, sente zo ziri kwalaali. Olina gamba bw'otazijjayo kati ezo zigenze, bw'otazijjayo kati genda ozisazeemu, genda okole bweki. Omuwarabu omumanyi okumugamba nti sazaamu transfer gy'akoze. Lwaki mutta emyezi gy'abaana? Nga n'okugendayo yamwegeredde wiiki numbers musindike. Kwata receipt gye waweereza omuntu we Uganda agende wonna ku forex bureau around Kampala weziri. So Cynthia alina genda nzigambye osanga abantu ku Equity nga basimbye line abantu bakedde ku makya kubanga obwongo bwabwe bakimanyi nti mu Equity Bank mwokka mwe bagirayo sente za money transfer. Oh, tuzuukuke. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu.